Mutya abali Kachumbali TV kasubye bitambulira ddala bulungi nnyo. Olwaleero njagadde okumanya ku ndowooza za bannamawulire ab'enjawulo ku mbeera egenda mu maaso mu ggwanga buli omu gy'ategeera. Abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne bakusisazinga embeera ya mwana mulenzi Aliensky n'engeri gye yeeyisaamu, naye ffe atugamba nti nno twagala ssente twagala ssente, so twagala kumanya abannamawulire b'embeera eno bagira batya. Bawadde Aliensky ennaku naye bakyazimwongera. Ndi n'omukulu Soda, musajja w'amaanyi nnyo wali ku New Vision, musajja akola program ya entertainment naddala ebiri mu industry naddala ebivulu bwe bityo. Musajja w'amaanyi nnyo kuba printinga, awandiika byonna bingi nnyo. Ogamba otya? Jendi ogamba otya Kachumbali? Ebitiibwa mmenye bitono, basajja babuli ebitiibwa byo. Sebo amanya ze Soda, muto wa Soda ye kintu kino kya family by the way. Soda bakola soda abakyala yennyini. Naye ate gwe toli soda wamba buwambi omanyi mukulu waffe yatuyigiriza nti nno oba okwatidde ddala n'omwana muwe n'omuzzukulu omuwe kati soda twasalawo tukwatire ddala. Tetugenda okujjako nga ffe tusazeewo ne tugamba tubawaddemu. Kati oli soda waki? Soda the brand #1 East Africa. Wonna kati oli mukulu wange soda w'abakyala. Kati nze soda the brand #1 East Africa. By the way nkola share singa amaanyi kubukedde bagiyita tusaasaanya ne kubukedde tugenda kulaba tugenda kuba tuyitawo naye nga Kachumbali ennaku zino otabukidde ekitimba Kachumbali bajogerako ki Kachumbali okuba ekitimba muganda wange simanyi oba amaanyi wagajja mu ggulu oba wagajja wansi eno simanyi Katonda kyo kituufu naye nga mbalamusizaako mwenna mwebale okwagala Kachumbali TV likinga subscribinga gwe kona bukonyikadde buli update oba ogifuna wali n'olwekyo baganda bange kino ekintu tukibeeremu kintu kyaffe. Okay, awo wennyini tandikire ku mbeera ya mwana mulenzi Aliensky n'ebigenda mu maaso. Manyi nti oli musajja wa Abitex okoze naye ebbanga ddene. Tandikire ku kya Aliensky ogamba nti navudde mu Nkwacho Festival. Muganda wange buli muntu aba n'ekiseera gwe kyolina okumanya byonna babikole ne Aliensky akyafuga eggwanga. Muganda wange nze siri musajja wa Aliensky muwulira buwulizi nti naayiseewo n'owulira tsunami naye nga nze kyenkugamba ne wanaaba ayogedde ku Kyagulanyi ne wanaaba ayogedde ku President Museveni ne wabaana ayogedde ku bakirimaanyi nga ffe ne wabaana ayogedde ku Putin Aliensky talina gy'alaga. Lwaki ogamba talina kya music we mulungi? Kiseera kike wabeeranga bw'ekiseera nga Kyagulanyi ne waba ayogedde ekituufu ne waba ayogedde ekikyamu asigala Kyagulanyi ng'ali ku ntikko kati Aliensky oba akoze ekituufu oba kikyamu akyaliko ekiseera kye paka Katonda wanaagamba Aliensky ekiseera kyo kye kino naye ebigambo bugambo muganda wange Aliensky ye ebiseera bye byebyo mumuleke yeeyagale akole kyayagala. Tewali agenda mujjako bantu be era Nkwacho inkulaga tejja kukwata omuliro ate eyinza nakuba busaabala. Anti yagambye nti neri busaabala naye busaabala nevayo negamba nti guno omwaka tetulinayo kivulu kyonna. Atolowooza nti nno bamweganye kati era bisobola okukyuka ne bagamba nti nno kati ate Nkwacho yasazeewo nti negenda bwa eri busaabala byonna bikyuka tewali kye baateekawo nti no kyalubeerera. Abapipa okubeera nga abamu batanase omuvaamu twalabye n'ebipande ku mmotoka bagenda babijjako babiteeka ku mmotoka babiteeka ku mapooda gaabwe babiggyeko kiraga ki? Muganda wange era bennyini bye bagenda obbizzaako. Wano Uganda ogimanyi Uganda beekangamu bwe kati katono bukenzo simanyi kenzo tumubuddemu mbunaganya avumirira pulezidenti waffe wayimba be bawanika emikono yowaffe kati ebiki. So tolowooza nti nno abantu bagamba nti nno yandyesigamye ku music nene music gwata obudde buno wakibogwe okusinziira ku zeeyatime mabegako nze nasangako Aliensky nga akatandika okuyimba ne mugamba by'oyimba abantu tebabitegeera gwe kennyini obitegeera naŋŋamba abatabitegeera kitegeeza temulina bitegeera ababitegeera bajja sigala babitegeera kyova olaba era wekyatuuka ekiseera mubitegeera mwewaki mubiwuliriza bwe mwaki mubiwuliriza kitegeeza mujja bitegeera wayimba sitya denja ngamba bwe nyimba sitya denja totegeera sitya denja. Abitex ne buli omu alina obutakkaanya. Abitex agamba nze nakuyamba ne Aliensky agamba nakuyamba ni yayamba munne bonna beeyamba. Abitex yali bubi nga wakafiirawo abantu
ng'ama sente zonna aziwadde abarelative awaddeyo amabuga aweddemu aliira ku nsiko okitegeera kati n'alien skin yali ayambuse naye nga anoonya just n'ateekako switch ya red Abitex n'ateekako switch ya red omuliro ne gwaka ye alien skin kati bw'aba yayaka alien ate Abitex taleeta mbeera eyo nti nate yenze nakuleeta omuleeta okyamusanga ne music we singa teyalina music we Abitex lwaliriddewa tumaliriza ku kintu kya alien skin. Alien skin obudde buno ayina kweyisa atya oba mbeera gy'alina otteeka kubanga abantu abamu batandise omuvaamu. Baliwa b'ogamba batandise omuvaamu gwe wabalabye wababaze ku social media ndaba abantu bangi wabaleeta gwali kacumbaali gwe wabaleeta ogamba mbu bamuvuddeko simanyi kiki gwe wabaleeta beeta bokka alien skin yoyo emizeeye gyeyo nabadde ne Buchaman Jo ne mugamba gwe nga presidential advisor omusajja omugamba ki ochegeera ne mugamba omusajja wakitatereza mu ngeri y'enjogera n'empisa zinangamba nedda alien skin Katonda amuleeta nga ali bwatyo era jagenda bwatyo. Okay, iyo Semakula manyi Semakula otekawo soda program bagita tusaasanya kubukedde ti soda tukyasanya bale mugende mugirabe ebera buli lwakubiri ne kacumbaali okoonako tubeera kacumbaali tubeera tumanyi tuli ku kyaffe gwe koonako bukonyi wali subscribinga likinga sharinga ekintu kitambule embozi etambule. Okay, tugenda mu maaso n'okubuuza ku bannamawulire endowooza zaabwe zibategeera n'engeri ebintu gye babirabamu. Ndina omukulu wana eno ogamba otya sigamba kyekiriwo ecupa togiraga nnyo abantu bajja kugamba tali stede oli bulungi oli kacumbaali amannya gaffe n'ebyokola mbanjulidde ti oli musajja w'amaanyi muwandiisi mu New Vision ate awandika entertainment. Mpandika entertainment. Okay. Olunaku olwaleero twogera ku mbeera eriwo mu ggwanga wakati wa alien skin n'abawagizi ba Nuupu. Akigenda mulekawa era alien skin bamuwa ebbanga tagenda vaako myezi 2 ne kati akyaliko. Gwe nga munnamawulire embeera oyinza giwumbawumba otya egenda mu maaso. Alien skin yabagamba is self made era bamuzaala kubalumya mitwe sekyo ate tatya ddenja so no one made him. Alien skin n'abawagizi bemugamba baabuukira etokota senga teyalina music tebandi mubuukidde kale lyanga mulo siwa Nuupu teyalina ekivulu nga ye tebannamuwanika ng'alina n'oluyimba olupya so tebamanyira nnyo bantu bamubuukira because naye yalina ekiddako senga yali takirina tebandi kibuukidde so bamuleke akole byayagala oba agenda gugwa bamuleke agwe oba agenda sigala ku topu bamuleke akole byayagala because byonna byayogera ne byonna byakola it's his opinion ye. Okuba mu Nkwakyo festival nga Abitex abadde ataddemu akasente akalanga yamuwaako ne miliyoni mbo 10 ze bakkaanyaako. Alien skin nazigala nga yagamba ayagala ssente tekigenda kukosa alien skin kuba Abitex agamba amutwala mu kooti. Ebya alien skin tabimanyi ebyamakooti agenda mutwala yakoleyo ki ani afiirwa mu mbeera eno Abitex kubanga kwesiba kubita mukwata kunaye yabuukira byebengo babuukira atokota kubanga Abitex nyini ze flop gwabadde ategeka bameka bbanga lyabaddewo nze koze bbanga lyembadde mawulire because simanyi koze bivulu atenze byentero coveringa coveringa bivulu Abitex byategese because tebigwa mu line ya bivulu bye nina covering okitegeera neera naye yabuukira etokota era omulenzi senga teyalina wakati yandi mubuukidde ekitegeeza butuuzi beetereze oba amuddizayo zamudiza oba tamuddizaayo kitegeeza Abitex bw'agamba nti nno yaleeta alien skin agamba nze nakuyamba kitegeeza alien skin abamutuufu ogamba okola ki ngate yakolawo ki nga bamukubye oluyi Abitex agamba yayamba alien skin okufulumya luyimba ki kuzikuba kati mu bbaala yamuyamba kukola luyimba ki. Okay. Yoyo mkulu lanero omusajja muwandiisi embeera bwetyo bweri naye nga tukyagenda maaso n'okubuuzabuuza ku bantu ab'enjawulo ono ogamba otya anko ndine Cookie owa Cookie Promotions musajja munnamawulire w'amaanyi akola ku telefayina ate nga yalina omukutu ogusinga okubeera ogw'amaanyi mu ggwanga. Cookie Promotions ogamba otya atwogera ku mbeera ya alien skin negenda maaso omuwa naawe obudde ebbanga kiri agenda oggwirako naye okuwa omuntu Katonda omuntu tosobola muwa bbanga jasi Katonda yasalawo n'amanya nti omuntu bbanga weeriti nga nawe onaabeerawo n'ogamba nti
oba Katonda agamba togenda fa nkya oba ojja fa nkya okitegeera kati byonna twabikwasa Katonda. Alien Skin mu mbeera eno oyinza muwa amagezi kinga abantu abamu batandise omuvaamu abalala bagamba yewaffe abalala n'ebipande ebimu ku bodaboda bagenda babijjako ebya Alien Skin ababiteekako oyinza muwa amagezi ky'obudde buno nga munnamawulire. Ensonga ye kati ng'eya Alien Skin ebiseera ebisinga oluusi abantu bajajinga nnyo but mu kujajinga kwabwe oluusi abamu naddala abayimbi basaaga nnyo ekitegeera kati ayinza okuba yali oba asaaga nga takyogera kuva ku mutima gwe kati nga omanya Abannayuganda kasita kaba kati niwe kati kasobola okukula ne kakola ki ne kagejja yeetonde teyeetonda ayinza okuba yali asaaga tewali kyeyeetonda tewali kyeyeetonda kuba ayinza okuba yali ali mu kusaaga munnaye kino kimulekawa kino era kyo kibaamu kyekimusaamu kwa katonotono kuba omwoyo omukulu takola ki tayogerwako tasobya okitegeera Bobi Wine tasobya kati era wabaawo yonna embeera eriwo zezoliza zibeerawo. Ani yayamba munne ku Abitex na Alien Skin buli omu alumiriza munne nti nno nakuyamba ani yayamba munne yayamba munne tuyinza okugamba nti Abitex nakye yamugattako kuba omuntu wakutegekera ekivulu ennaku nnya n'akiranga nekibaawo nekijjuza tekisangika tekibanga nawo eyanziza ye mukulu Cookie owa Cookie Promotions antambulako mu bannamawulire nyongera okubuuza ku bantu ogamba otya Mbistede ogamba otya kyekiriwo Mbistede bambi oli Kacumbali amanya Frank Sentongo owa Frank TV musajja wa Frank TV owaayi Alien Skin embeera egenda mu maaso ogyogerako ki Alien Skin yagenze n'alumbagana omuntu aliko essaawa za kaakati gwe bagamba nti tasobya tayonoona Bobi Wine kakati ekintu ekyo ekyandimuyambye kiri kimu addeyo yeetonde kubanga okuzimba kw'ekivulu kye kiri eri abaana ba NUP bateekawo amaanyi g'amaanyi nnyo okulaba ng'ekivulu ekyo kikola ekyali ku Freedom City so bw'obanga alina okumanya mukama we ne gy'alya anti agamba ali self made teri yamuleeta mu ndongo teri asobola mujjawo kakati amaanyi naye agawulira Bobi Wine alina akayimba ke yayimba ye ng'omuntu nti abamu beekweka emboozi zaffe ne baziwuliriza mu kisenge tutandise tubeere bulungi Kacumbali TV